ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام: الحلال ما أحله الله تبارك وتعالى في كتابه، والحرام ما حرم الله تبارك وتعالى في كتابه، وما سكت عنه فهو معفو، فهو مما عفى عنه. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. matenda amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa mu butuufu mu biruwe byonna, nkakasa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti muddu we era mubaka we oyo Allah tabaraka wa ta'ala we yatutumira bayina yada issaa bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-mu'ta الرحمة المسداة النعمة المهداة وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، بدو الله تبارك وتعالى نكتلوا مويو غانغني جاموي وكبيرا نغتشي الله سبحانه وتعالى. واعلم أن تقوى الله إذا متمني بلونج تيوكتي الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. تيشو الله سبحانه وتعالى سيالامي لا باسوكو kiramu sha Allah ya ba soka nafa bari wurware loktu sen komerweri bwawo. Yagamba subhanahu wa ta'ala: walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, twaramira ababawe wekitabo abaliwo olubebererwa mmwe, wa iyyakum nammwe anittaqullah, okubera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. wa in takfuru, famnabera nga muwakanyiza, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi, Allah bibiye biri mu ggulu n'ebiri mu nsi. wa kana Allahu ganiyan hamida, ate Allah yemugagga yekka atenderezebwa. Allah subhanahu wa ta'ala mu mateeka ge yatussaako mu Qur'an yatugamba: wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhiba. temugezangako ne mwogeza ennimi zammwe ebigambo ebyobulimba nga mugamba kino kiri haram tekikkirizibwa, oba kino kiri halali kikkirizibwa, nga kyoyogera tokiinaako bujulizi. litaftaru ala Allahi alkadhiba, mulyoke mugunjeewo muteekewo ku Allah obulimba. naga nti inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba, abantu abateekawo ku Allah obulimba n'ahalalisa ekintu Allah kyeyaharamisa, nakkiriza ekintu Allah kyeyagaana naga kitekirina mutawaana, oba omuntu okugaana ekintu Allah kyeyakkiriza nagamba ekyo kigaanibwa, Allah yagamba nti inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun, tebagenda kwesiima. mataa'un qalilun, ekibakoze ekyo nno obulamu buno bwe bali ku nsi butono. omuntu bw'ayimirirako n'akangaza n'agaana abantu Allah bye yakkiriza, oba okukkiriza Allah bye yagaana, yagamba nti mataa'un qalilu, kaseera kaabo nga katono nnyo. walahum adhabun alim, naye ate ku nkomerero bigenda kubabeerera bibonerezo ebiruma ennyo. nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi alladhi rawahu Tirmidhi wa hasanahu al-Albani rahimahullah, nabbi yagamba nti alhalalu ma ahalla Allahu fi kitabihi, ekiyitibwa halali omusiraamu kyolina okumanya ekikkirizibwa okulya oba okunywa oba okuwasa oba okukozesa, yagamba ma ahalla Allahu fi kitabihi, kyekyo Allah kyowulira nga yakikkiriza mu kitabo kye, kyekiri halali. walharam, ate ekyagaanibwa ekyomuziro ekizira ma harrama Allahu fi kitabihi,
kyekira Allah kyowulira nga yakigaana mu Qur'an. Omukkiriza ateekwa okuba nga eyo kaida agirina nti amukkiriza ebiriibwa ebitaliibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an. Naga nti wama sakata anhu, ate Allah kyeyasirikirira n'akireka n'atakyogerako kutugamba nti ekyo kikkirizibwa oba kigaanibwa, kiriibwa oba tekiriibwa, Allah n'asirika n'atakyogerako, nabbi yagamba nti fahuwa mimma afa anhu, kirimu ebyo Allah byeyatulekera byeyatusonyiwa, n'atakitugaana oba tulagira. Kasobola nga teyakitulagira oba teyakitugaana, manya nti kirimu ebyo Allah byeyatuddiramu n'atuleka. Ibadallah, baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, qad jaa al-islam, obusiraamu bwajja, wal arabu tuharrimu kathiran min al-ashya, nga abawarabu balina ebintu bingi ebyomuzizo ewaabwe. Obusiraamu obwajjira bwasingana abawarabu baziza ebintu bingi, min al-maakil, mu biriibwa, wal masharibi, n'ebinyeebwa, wa min al-markubat, n'ebyebagalwa, nga balina emiziro mingi nnyo, wa ghayru dhalika min al-ashya, n'ebintu ebirala bingi, taqlidan lima kana alayhim fil jahiliya, naye nga bagoberera enkola gye baaliko okuva ku bajjajja baabwe. Obusiraamu bugenda okujja mu bawarabu, nabbi agenda okutumibwa, yasiŋŋaana abawarabu balina emiziro, balina ebintu bingi bye beeziza, balina bye beegaana. Oluvannyuma lw'obusiraamu okujja, qala ibnu abbas radiyallahu anhuma yagamba, idha sarraka an ta'lama jahla al-arabi faqra'u 30 wa 100 fi surati An'am. Ibn Abbas yagamba nti idha asarraka, bw'oba owulira nga kikusanyusa, an ta'lama jahla al-arabi, jahla al-arabi, okumanya obubuyabuya n'obutamanya obw'abawarabu bwe baaliko, faqra'u ma fawqa 30 wa 100 fi surati al-An'am. Soma mu suratu al-An'am okuva ku aya 13 okudda waggulu. Ibn Abbas yagamba nti bw'oba oyagala okumanya obubuyabuya n'obutamanya n'obujega bw'abawarabu bwe baaliko ng'obusiraamu tebunnaba kujja, soma suratu An'am okuva ku aya 13 okugenda waggulu. Muzo ayati ezo ziri awo, mulimu muktasaru yazo, mulimu emiziro, kino kizira, kino kizira, kino kizira. faqra'u ma fawqa 30 wa 100 fi surati An'am qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilmi. Mulimu ebitandikibwako yaga nti tandikira ku aya yennyini egamba nti bafaafaaganirwa, era bagenda kufaafaaganirwa kuno ku nsi ne ku nkomerero, abawarabu abattanga abaana baabwe ne babaziika, naye nga bakikola bighayri ilmi, olw'obutamanya bwe baali balina. Ila qawlihi ta'ala, ogende ng'osoma ayati ezo tuukire teeka erigamba qad dhallu wama kanu muhtadin. Ekyo baakikola okweziyizanga n'okutta abaana baabwe, baakikolanga mu bubuze era tebaali balungamu. Ebimu ku biri awo kumenyeramenyeramu mulimu waqaalu hadhihi an'amun wa haruthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim. Mulimu awo mu ayati Ibn Abbas zatugamba okusoma, mwalimu ebirime ebimu nga bagamba ebirime ebyekika bwe biti ebyo tebiriibwa, tebiriibwa, ebyo bya mizizo omuntu okubeera nga abirya. Wakadhalika n'ensolo, mwalimu ensolo ze bagamba nti ensolo bweti ne bweti ne bweti teriibwa, ekyo kya muziro, kizira okulya ensolo bweti ne bweti. Era bakasamanga n'ebirime nga bagamba nti ebirime bwe biti bya Allah, ate ebirime bwe biti byaffe. Naye kyewuunyisa, ebirime bye bagambanga nti bya Allah bwe byabalanga ennyo ng'ate bagenda nga babirya, baga nti nedda katulyeko ku bya Katonda. Ate ebyabwe bye byabalanga nnyo bye bagambye nti bya Katonda ne bitabala nnyo nga baga Allah yewe kipali, tetuyinza kuddira byaffe tubisaddaako eyo olwa Katonda, oba ebyo bye tebyabaze. Wakadhalika waqaalu, era mu ayati eziri awo bagamba hadhihi an'amun wa haruthun hijru la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim wa minha wa an'amun hurrimat dhuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allahi alayhi iftira'an alayhi. Mulimu ebisolo bye bagambanga
nti ebyo ebisolo ensolo ey'ekika bweti tekkirizibwa kwebagalwa eyo omuntu ne bwebeera kutambula eyo tebagituulako kya muzizo okugituulako wakadhalika wa an'aamun la yadhkuruna sma llahi alayhi waliwo n'ebisolo bye baasalanga nga bagamba ekyo bwe muba mukisala temukyogererako linnya lya Allah ekyo musala busazi tebakyogererako linnya lya Allah mu ngeri ey'okuwonga ngera bola abaganda bawano baba bawonga nga basalira olubaale oba amasanamu kyebasaze tebakyogererako linnya lya Allah kubanga baba basalidde jinni oba sanamu. Allah tabaraka wa ta'ala olw'okwezizaziza ebintu byebakkiriza yabeewerera n'agaasa yajizihim bima kanu yaftarun. Allah ajja kubasasula olw'obulimba obwo n'okupaatiikawo kwe baateekawo okw'okweziyiza ebintu Allah bye yabakkiriza. Wa minha era mu biri awo Ibn Abbas byatugamba waqaalu bagambanga ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fahum fihi shuraka. obwewussa bw'Abarabu bagambanga nti ekiri mu nsolo eyo waliwo mu bufunze bye bagambanga nti ebyo biriwa basajja bokka, bino biriwa basajja bokka khalisatan lidhukurina, ebyo biri khalisata basajja bokka be babirya, abakyala tebakkirizibwa kulyako. Allah aga nti wa iyakum maytatan fahum fi shuraka. Naye ate ekyewuunyisa bwe kyaba nga kifudde bufi nga kivuddemu nga kifudde nga baga nti kati n'abakazi baddembe okubeera nga balyako. Olaba obwewussa Ibn Abbas bwagamba oba Abarabu balinga balina ebyokulya nga babyawula nti bino bya basajja bokka omukazi talyako. nga bwolaba Abaganda era nabo balina ebiriibwa ng'enkoko n'enseenene n'ebirala ng'ebyo biriibwa basajja bokka omukazi tabirya. Allah subhanahu wa ta'ala yayongera okubeewerera n'agamba sayajizihim wasfahum innahu hakimun alim. ajja kubasasula olw'ebyo bye baayogera kubanga Allah mumanyi ate ye mulamuzi asembayo. ajja kubasasula okutuuka okuba nti bakasama mu biriibwa ne bagamba bino biriibwa basajja bokka bino tebiriibwa bakyala. Allah ajja basasula olw'ekikolwa ekyo kye baakola. Allah agamba era waharramu ma razaqahum llah iftiraan ala llah, beziiza ebimu ku bintu Allah bye yabakkiriza min alharth wal an'am kama dhakartu lakum, naye nga bakikola iftiraan kugunjawo bugunja nkola, kuteekawo buteesi bya buwangwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bye yabateekerawo. Allah bwe yali abawaako comment ku bikolwa byabwe ebyo yagamba nti faman azlam, ani asinga okubeera omulyaza amaanya mimman iftara ala llahi kadhiban, okusinga omuntu ateekawo ekintu ekyobulimba naye ng'akisaddewo ku Allah n'agamba kino tekiriibwa, kino tekiriibwa, kino tekinyeebwa, kino tekyebagalwa, bino ebirime tebiriibwa. Ani asinga obulyaza amaanya okusinga omuntu ateekawo obulimba ku Allah subhanahu wa ta'ala. liyudilla nnasa bighairi ilmi, alyoka abuze omugigi ogunajja abuze abantu naye ng'ababuliza ku butamanya. kubanga Abawarabu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yababuuzanga qul adh-dhakarayn harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamu al-unthayayn, abange ensolo ezizaaliddwa ebbiri zezigaanibwa oba ensajja ebbiri zezigaanibwa oba ezizaaliddwa nga nnongo ng'emu nsajja endala nkazi zezigaanibwa, nga tebalina ansa gye bamuwa. kati bateekawo obubuze n'obulimba naye nga babuteekawo bighairi ilmi, nga babuteerawo mu kutali kumanya bighairi. inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, mukimanyi nti Allah talungamya bantu balyaza amaanya. waqala ta'ala fi akhiri hadhihi kulli, bwebyo byonna Allah bwe yamala obitubuulira ti Abawarabu baali bazza, balina emiziro, balina ebipali, balina ebisiraani. Allah subhanahu wa ta'ala ebyokulya bye baaganda bannaabwe nti bino temubirya nekino temukirya nekino temukirya, Allah yamaliriza agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti bagambe aya yesembayo ku byokulya byammwe bino, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla lighayri llahi bih.
yamugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti gamba abawarabu kino kyekisembayo ku bigambo ebyokwezizaziza kino tekiriibwa kino kiriibwa ono awasibwa ono tawasibwa eno ensolo yebagalwa eno tebagalwa bino biriibwa basajja bino tebiriibwa bakyala Allah yamugamba bagambe kul la ajidu fima uhiya ilayya sisiŋŋaanyeeyo mu Allah byanzisizzaako muharraman nga waliwo ekiri haramu ekitaliibwa ala ta'imi yat'amuhu ku muntu yenna ayagala okweriira sisiŋŋaanyeeyo mu Allah byanzisizzaako nga waliwo ekitaliibwa ku muntu ayagala okweriira illa an yakuna maitatan okujjako nga kyafudde kyokka ekyo kigaanibwa illa an yakuna maitatan aw daman masfuha oba omusaayi gwakafecce ogwo nagwo guli haramu teguliibwa omusaayi gwakafecce abalaalo abayima n'abalunzi bagumanyi ensolo basobola ogikuba wali omusuwa ne bateekako akasepiki ne balembeka omusaayi bwe gujula ne bazibikirawo ne bagufumba ne bagusalasala nga keki ne bagulya ogwo omusaayi guli haramu teguliibwa wakadhalika oba ensolo nga bagisala basobola ogisala obulago ne balembeka omusaayi ogwo ne bagukuŋŋaanya ne bagufumba ogwo teguliibwa kati Allah tabaraka wataala nti bagambe ekiryo ekyomuzizo ekitaliibwa omusaayi illa yakuna maitata ekifudde kyokka aw daman masfuha oba omusaayi gwakafecce aw lahma khinziri oba ennyama y'embizzi fa innahu rijisun kubanga ebyo bukyafu aw lahma khinziri fa innahu rijisun ebyo bukyafu aw fisqan oba bwononefu naga nti uhilla lighairi llah biba bisaliddwa nga tebyogereddwako linnya lya Allah tabaraka wataala aya eyasembayo ku miziro gy'abawarabu Allah kyeyabagamba gamba abasiraamu abawarabu sisiŋŋaanyeeyo nga waliwo ekintu ekyomuziro ekitaliibwa okujjako nga kiri ku ebyo ebisatu kifudde kyokka nyama ya mbizzi oba musaayi gwa kafecce kyekiri haramu gwe muziro ogw'abawarabu Allah gwe yabakkiriza era Allah n'abanenya n'abaga nti kul araaitum ma anzala Allahu lakum min rizqin abange mulaba mutya mumbuulire kul araaitum mulaba mutya yani akbiruni mumbuulire ma anzala Allahu lakum min rizqi Allah ebyokulya bye yabasiza kubanga Allah yatuga nti kulu min tayyibati ma razaqnakum mulye ebyo biri halaali byonna bye mbagabidde kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ebiri ku nsi mulye biri halaali byonna bitukuvu ezo ayati Allah yazisanga atukkiriza okulya buli kiri ku nsi kuno okujjako kyanasuliza kuno kino kirina obuzibu kino kitta kino kyabutwa naye ebiri ku nsi kuno byonna Allah yabitonda yatugamba kulu mimma fil ardi halalan tayyiba mubirye bitukuvu bya halaali kati Allah naga nti kul araaitum ma anzala Allahu lakum min rizqi mulaba Allah riziki gye basiza faja'altum minhu haraman emu ne mutandika ogifuula haramu faja'altum minhu haraman wa halala ebirala ne muga nedda ebyo tebirina mutawaana qul Allahu azna lakum qul Allahu azna lakum mukakasa ekyo Allah yakibakkiriza am ala Allahi taftarun oba mwateekawo ku Allah bulimba riziki Allah bwamala ogitusiza naga nze ngitonze mulye kino ne kino ne kino mwe ne mukeera ku makya ne mulondolamu ebimu ne mugaa kino tekiriibwa tewali bwino ne kino tekiriibwa tewali bwino abaffe kul Allahu azna lakum mukakasa ekyo Allah yakibakkiriza kyemukola am ala Allahi taftarun oba muteekawo ku Allah bulimba fadalla dhalika ebyo byenjogedde ne bitegeeza annahu kanat min aadati al-arab tahrimu ba'd al-umuri mimma ahalla Allahu tabaraka wa ta'ala lahum abawarabu nabo baali beeziyizaako ku bintu ebimu owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bye yali abakkiriza fanaha al-islaamu dhalika obusiraamu ne bubagaana okuziza emiziro wal-i'tidaa n'okweyitiriza ne basukka we balina okukoma walam yakun linnabiyi sallallahu alaihi wasallam tahrima ma ahalla Allahu lahu abadan nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama era yali mu mbeera ze nga tekamutandangako n'olunaku n'olumu n'agaana abantu okulya ekintu Allah kye yabakkiriza okulya teyali nkola ya busiraamu nabbi waffe talina kintu kyonna kye yagaana abantu nti kino temukirya era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yagamba mutagenda kuddayo kunywa mubisi
olw'okuba bakyala be abamu baali beesuddemu akamba zuuru nga baagala bamulemesa okuddayo eri ewa Safiya gyanywa akabisi k'enjuki ne beeteekamu awo ka boycott. Nabbi naga nti oba kirabika mubisi guno gulabika bwe gulimu maghafi, gulabika bwe guunyanga maghafi naga sigenda kuddayo, haramu okuva n'olwairo sigenda kuddayo. Allah n'anenya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha nabiyyu, owaye gwe nabbi, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajika, lwaki weeziyiza ekintu Allah kye yakukkiriza mbonoonya okusiimisa bakyala bo. Allah n'anenya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amunenya lwaki? Olw'okuba yali ataddewo omuziro nti kino sigenda kuddayo kikombako, naye nga kyeyeeziyiza ow'ekitiibwa Allah yakimukkiriza. Allah n'amunenya. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyalina muziro gwe yeddira. Nabbi teyalina muziro gwe yeddira nti kino gwe muziro gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nti guno omuziro gwa nabbi tagulya. Kama yadhkuruna dhalika ba'du al-jahla, ng'abamu ku batamanyi busiraamu bwe badda mu bantu ne babawuddiisa babagamba ng'oli alimu n'oluwalimu walimu mbu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina naye omuziro. Omuziro gwa nabbi gwali ki? Yali nswaswa. Olwaki? Olwa hadisi eno. Katwaga mbabuulira obulimba n'obutamanya bw'aboogera ebyo mbu nabbi waffe yalina omuziro enswaswa. Hadisi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma والحديث في البخاري ومسلم واللفظ له. إمام مسلم أغامبا ابن عباس ينميا قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. ابن عباس أغامبا نزي خالد بن الوليد نوم بك محمد صلى الله عليه وسلم twayingira mu nyumba ya Maimuna. Bwe tuyingira mu nyumba ya Maimuna fautiya bidhabbin majnudhin, ne baleeta enswaswa ku kijjulo, kyali kya nswaswa, baleeta ekijjulo nga kiriko enswaswa nga bagikaliridde bulungi, bagyokezza bulungi, bagikalanze. faahwa ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi, yani madda yadahu, nabbi kyeyava yanjuluza omukono bwati nga bamaze okuteekawo ebyokulya naye nga kuliko n'enswaswa, nabbi n'ayanjuluza omukono bwati akwate atandika okubeera ng'alya. faqala ba'du niswa allati fi baiti Maimuna, abamu ku bakyala abaali mu nyumba ya Maimuna nga bateekateeka ebyokulya, omu kyeyava agamba akhbiru rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ma yuridu an yaakula, nabbi mumubuulire kyagenda okulya. Nabbi mumutegeezezza, ne bamutegeeza ne bamugamba ya rasulallah innahu dhab, nabbi eno kijjulo kye baleese eno nswaswa, kuliko enswaswa. Bwe bamala okumubuulira sallallahu alaihi wasallama nti kuliko enswaswa gyagenda okulya, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiki yakola? نبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده, فرفع رسول الله نبي نجا يوم كنوا بوات وعملوا كمجا أنتي نبي ينصواصوا, فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده نبي نجا يوم كنوا بوات ويرجع تدي نعجين دكواتا وقتان دكوكليا. فقلت صحابي هذا ما كنا بمجامب مبكر عند نجا يوم كنوا أحرام هو يا رسول الله, نبي ينصواصوا حرام تريبوا. فقال صلى الله عليه وسلم, نبي صلى الله عليه وسلم قال لا, enswaswa teri haram okugirya, si muziro. Walakinahu lam yakun bi ardi qaumi, naye waffe gye tuva e Makka enswaswa tebadde ndettera okulya, teriiyo ffe ewaffe e Makka tubali tetugirya. Aga nti fa ajiduni aafahu, kati nesiŋŋaanye nga omutima gwange tegujagala, omutima gwange tegujagala. Qala Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn Walid agamba nabbi bwe yayogera ekyo agamba nti fajtaradtuhu fa aqaltuhu wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya, agamba nti ze kasannawulira ngazem teri haram, agamba kyenava njirya mu riwaya ndaga nti n'obugumba nembumeketa, nennuuna n'obugumba najirya, nensensula n'obugumba, ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam antunuulidde bw'ati. Era n'abamu ku basahaba abaava e Makka, abatuuze b'omu Makka nabo baalya. Wabula nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nze tenkolera, sijagala, ewaffe
tubale tetugirya. Hadisi eyo abawalimu abamu abaagala okunywezaawo obulimba bagireeta ne bagamba nti olaba enswaswa Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ewaffe e Makka tetubadde tetugirya. Kaakati n'Abaganda baddembe ogamba nti ffe emmamba n'obutiko n'ekkobe n'omutima n'empologoma n'engabi n'endiga n'ente miziro gyaffe tetugirya. Lwaki tetugirya? Anti ewaffe e Uganda tetwamanyira kulya bintu ebyo. Hadha kadhibun, obwo bulimba. Eno hadisi eno gye tuva okwogera ey'enswaswa. Ekisooka Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama baamubuuza nti enswaswa eri haramu ogirya? Ekyasooka okuva mu kamwa ke nti la, teri haramu. Omuganda wa wano bw'omubuuza lwaki tolya mmamba, lwaki tolya butiko, lwaki tolya kkobe, lwaki tolya, agamba muziro gwaffe. Bw'ogirya mmamba ekutta, tenzita. Allah yagigaana, nedda Allah teyagigaana. Mutume yagigaana, nedda mutume teyagigaana. Lwaki togirya? Anti muziro gwaffe, nzikiriza. Abasiraamu kekadda tuveeyo tubategeeza obusiraamu bwammwe. Liyahlika man halaka an bayina, anaayagala okuzikirira azikirire ng'ategedde bye twogera. Anaayagala okuwona awone. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi eno teyalaga mbu enswaswa eri haramu era muziro. Ekyokubiri ekiraga nti si muziro gwabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba beyajja nabo ab'e Makka mulimu abaalya, kiraga nti si muziro. Ekyokusatu, enswaswa Nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba bagamba ekyamugaano girya kubanga akawoowo akaswa kaali kava mu nnyama yaayo ng'omuntu amaze ogirya kasigalanga mu kamwa nga tekawonya bulungi, ng'ate bamalayika baali nga bajja ewa Nabbi n'atamu olw'ekyo. Naga nti nja kutya okwogera ne bamalayika olwa akawoowo akajja okuba nga kanvaamu mu nnyama y'enswaswa. Ekirala okulaga nti enswaswa tegwali muziro e Makka, olwabwe kati otandika kuwulira busiraamu. Wali owuliddeyo e Makka nti waaliyo ab'enswaswa nga tebawasa banswaswa nga we kiri wano ewammwe? Nti e Makka waliyo ab'enswaswa, abeddira enswaswa, kubanga mmwe emiziro gyammwe yatarattabu alaihi kathiirun min al umuri, egyammwe gitambulirako obuwakatirwa bulungi, mulimu obutawasa, mulimu ki. Kale e Makka gwe wali owuliddeyo nti waliyo ekika ky'ab'enswaswa ekya Nabbi nga tebawasa banswaswa balala. Abaffe wali owuliddeyo mu mannya g'abasahaba nga bakuga nti gundi Abdullah ibn Mas'udi ow'enswaswa ng'alanya, wali omuwuliddeyo? Ekyo kikulaga enswaswa tekyali kika kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wabula yagireka lwakugirya ng'omutima gwe gwali tegugyagala. Ekisembayo min wujuhi ibtali hadha alqawl, mu ngeri ziraga nti obufu bw'ekigambo ekyo kyeboogera, omuntu Nabbi ansa gye yawa yali emumalira. Yagamba ffe tetwagimanyiire waffe. Ffe Abaganda wano, bannayuganda abamu abasinga muli enseenene, naye enseenene tubeera nazo ku masimu ne tuziraga abavubuka ab'amawanga amalala, aba Indonesia, hata n'Abakenya abamu, n'omulaga enseenene n'omugamba bino tubiri ewaffe, nga astaghfirullah, nakwata ne ku mmwa, nayagala n'okuvaawo ng'awulira emmeme mutankuse, bino mubirya, la ilaha illallah, bino mubirya nga omutima gwe gubyenyala. Kati omutima gwe bwe guba gwenyinyadde enseenene, kitegeeza nti enseenene muziro gwoyo, guba gufuuse muziro gwe. Mwe bannayuganda wano mutambula ne mugenda e Thailand, ne mugenda egundi e China, balya amakovu, balya ebikere. Senga bakuleetera ekijjulo ne bateekako amakovu nga bagakalanze bulungi, kati ekikere bakikalanze kiwanisa obugere kiti. Ne bagamba haji mu bimu ku bijjulo byetuwa abantu ennyo wano ewaffe. Allahu akbar. Ogenda kugira otogala nedda mundeke. Abaffe okikere guba muziro gwo, ekkovu liba muziro gwo, okireeserwa kuba omutima gwo tegukyagala. Ne Nabbi kye yabagamba nti nkireeserwa kuba omutima gwange tegukyagala, naye tekiri haramu.
abamanya ababuzaabuza basoma aya era ne baga nti Allah tabaraka wa taala yagamba mu Qur'an ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Seka bwagisoma ku mawuledi nabaga nti owulidde aya Allah agambye abange mmwe abantu nze nabatonda nga mbajja mu Adamu ne Hawa nenteekamu abasajja nenteekamu n'abakyala waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila nembaterawo shu'uba amawanga n'ebika lita'arafu mumanyagane inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Abasinga okuntya abasinga okuweebwa ekitiibwa mu maaso gange yo yansinga okuntya. Seeka abeenoonyeza ebyabwe abaagala okunywezaawo abantu mwaka ku mwaka ku bulimba asoma aya bwekyo naga nti olaba ebika biri mu Qur'an, olaba amawanga gali mu Qur'an. Kakati ebimu ku bitegeeza amawanga gaffe kwe kuba nti ffe tetulya mmamba, tetulya butiko, tetulya kkobe. Ebyo bye bimu ku buwangwa bwaffe. Tumuddamu muddu wa Allah ne tumugamba muddu wa Allah weetegereze nnyo. Ekisooka abamanya abamu mu kuvvuunula aya ya Qur'ani bagivvuunula kwene enzivvuunula baga ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uba. Ma maana shu'uba? Abantu ababeera mu nsi emu, ababeera mu nsi emu. Era shaabu Sudani, shaabu al-Ughandi, shaabu abe bantu abawangaalira awamu, shaabu Sudani oba Sudaniya, shaabu Ughandi abantu banna Uganda. Waja'alnakum shu'uban nembateekamu ensi zammwe amawanga gammwe. Wa qaba'ila ne bagamba qaba'ila Abaganda, Abanubbi, Abakakwa. Allah yatategeeza ngabi, butiko, abeddira ekkobe la. Yali ategeeza qaba'ila Abaganda, Abakakwa, Abanubbi, Abashiga, Abanyankole. Kale ne bw'aba yategeeza bika byammwe nga bw'oyagala nti bika byaffe beebe emmamba, bika byaffe beebe obutiko. Allah yagamba nti nabateekamu ebika byammwe mugifuula emizizo. Yagala litaarafu, kumanyagana, kubanga bwe tumanyagana mulimu amateeka ga shariya agamu nga gatambulira ku kumanya layini yo. Masala oyinza okutta omuntu nga layini yo erina okusasulira, twagala tubamanye. Era Allah n'amaliriza n'agamba inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Abasinga ekitiibwa ebbeere wa Allah yoyo abasinga okumutya. Kale tusobola kubeera ng'oziza Allah be yakkiriza n'obeera mu basinga okubeera batya Allah, n'obeera mu bantu Allah bayagala. Oba tetegedde aya Allah yagamba ekyatuteesaamu amawanga n'endyo n'ebika ne layini zaffe litaarafu, just kumanyagana. Kyono bava mu layini ya gundi bano batabani ba gundi naye tagambye muzize mugambe nti kino miziro. Idhan ibadallah, baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, faala mumanye أن في تحريم ما حرم الله، في تحريم ما حلل الله، وتحريم ما حرم الله 3 محاذير. بدو الله تبارك وتعالى ممanye nti mukuziza ebintu Allah bye yakkiriza n'okukkiriza Allah bye yagaana mulimu obubenje bwa mirundi 3. Abaganda bawano obusiraamu bwe bwajja bwabasiŋŋaana ng'Abawarabu bwe baali ddala. Yensonga lwaki ntandikidde ku Bawarabu, kubanga bwe twogera ebintu bino mulimu abantu abatubuukira ne bagamba mbu ekizibu kyammwe temwawula Bawarabu na Baganda. Ffe obusiraamu bwatusanga tulina ennono zaffe ne layini zaffe n'endyo zaffe. Kati obusiraamu bwe bugenda okujja tusigaza obusiraamu ne tusigaza n'ennono zaffe. Waliwo n'ekyetwewuunyisa bwe tuba twogera bino nga tubibuulira mmwe abasiraamu, n'owulirayo omuntu atuddamu nga si musiraamu, atali musiraamu bino byenjogera bikwatirako wa. N'owulira omuntu anziramu nga mushiriku, kabona bino byembuulira abasiraamu bikwatirako wa. Kubanga gwe ekyakufuula kabona obeere mushiriku khalisa, kuba nti ebyobusiraamu wabigaana. Kati nze kyenjagala bano abasiraamu mbabuulire, obusiraamu bwe bayingira nti bulina kye butegeeza, bategeere nti kye bayingira kyekyo.
ababuvaamu babuveemu bagende nti twalinya y'amagye tetujja kugisobola abanaasigalamu basigalemu nga bategedde obusiraamu kye butegeera oleme kutuula wano mu muzikiti ng'obusiraamu bwe wayingira tewabutegeera sobola Allah yagamba nti am lam ya'rifu rasulahum oba omubaka waabwe tebaamutegeera abasiraamu bangi bayingira obusiraamu naye tebaategeera nabbi Muhammad eddiini yaabwe tebaagitegeera bali awo kitengejja asamira bw'asaala amala amalongo bw'asaala bw'atereka obulira bw'abaana bw'alina yirizi bw'alina obutanga bw'asaala bali awo kitengejja bw'aziza abaganda bawano emiziro ogamba nti tuli bammamba tuli ba kika kya mmamba tekiina mutawaana tuli bampeewo tutuma amannya ga mpeewo tekiina mutawaana njagala munfune bulungi ekyo si kyenvumirira ogamba nti tuli bandiga tutuma amannya g'endiga ekyo si kyeŋŋaana wabula kyeŋŋaana kwe kugezaako ne kakutanda n'ogamba ffe tuli bammamba tetulya mmamba allahu akbar ogamba nti ffe tuli ba butiko tetuwasa mu ba butiko obwekeetabidde oba tewategeera busiraamu bwe wayingiramu ffe tuli bakkobe tetuwasa bakkobe ate yenzikiriza y'abantu nga 85% kubabeera mu mizikiti bulijjo mbaga nti abantu abasinga bashiriku nga bo balowooza masabo neyo nzikiriza olina enzikiriza egaana Allah bye yakkiriza eyo nzikiriza okugaana Allah bye yakkiriza n'ogaana omwana bangi mu basiraamu abali wano mu mizikiti bw'ogenda okwogereza omuwala ewuwe asooka kubuuza gwani n'omuganza ensubuga mutaali wa mbiru nagamba sole wano wezze okuwasa naffe ffe bansubuga oyagala kuwasa mwannyoko oyagala kuwasa mwannyoko mulenzi toyina ddiini tujjeeko akajanja twakalaba eddiini naffe tuli basiraamu era eddiini tujagala naye kati munayogera mutya muneyanjula mutya ku mukolo mwagala kutuswaza afiirawo tasobola kuwa muwala agamba oli muganda wo oli mwannyoko naye Allah bwakugerera n'ofiiraawo n'obagamba nti bannange mbadde nzize kuwasa naye Allah tabaraka wa taala omuntu abadde azze okuwasa wona ajjulukuse anti mugambe muganda wammwe bamuziike wano twalaba abaganda bakukyukira ani agatta emizimu twala eri ewaabwe kasanda oyo bamuzaala wano ani amuzaala togatta mmandwa twala emizimu tetwagala abantu banaalulumira wano bagaana okuziikawo oba muzeeyi waawo aganye okuwa omuwala ng'agamba yakuzaala olw'okuba oli wa mmamba bw'omugamba munsalire ku ttaka anti ndi mutabani wammwe bali kuwa bagana edda bwe nawe kyebereza omuntu gwe bazaala e Masaka eri ekyotera ow'emmamba n'agenda okuwasa ebugerere omuwala n'asubuga oluganda luli ludda waawo oluganda gwe lulaba waawo abavubuka ate mwe musinga mizikiti twagala mutegeera eddiini okusinga abazeeyi kubanga abazeeyi emiziro abasinga gyabayingira mu nnyama negiyita mu nnyama negigenda mu musaayi negiyita mu musaayi negigenda mu magumba negiyita mu magumba negigenda mu busomyo abazeeyi abasinga emiziro gibali mu busomyo ne bw'omugamba eddiini yegamba kino tawuliriza eddiini ayagala gikolako bimu ebyo atayagala bikola baddu ba Allah obusiraamu bwe bwajja e Makka bwagaana emiziro obuwangwa obukontana nabwo naye obuwangwa obutakontana na busiraamu obusiraamu bwabulekawo tulina okukkiriza nti obusiraamu bwe bujja e Uganda naffe bwe tuba twagala tubeere basiraamu waliwo ebintu ebimu ng'obusiraamu bugenda bitugaana ate waliwo ebyobuwangwa ebimu ng'obusiraamu bugenda birekawo bwe mutakola ekyo fakad ahlaktum mugenda kuba muzikiridde mugenda kutuuka ewa Allah nga mwalina byoya byanswa ate mubeerako basiraamu aqulu hadha alqawl أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم
oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku ttaka ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo, Rahima Foundation nga baliwo ne Suraya Islam Media beesowoddeyo okulaba nga baalirira emizikiti wano mu Uganda. N'olwekyo basaba abantu mwenna okuyambako mu kuwaayo okusonda ssente nga zino za kugula kapeti ez'okwalirira emizikiti wonna mu ggwanga. Twegattire wamu tuweeyo omutwalo gumu gwokka tubeere abamu ku abo abaneefunira ku saddaaka ekulukuta nga tuyita ku nnamba z'essimu zino eya Airtel 0782222330 ne MTN 0788020301. Yalirira emizikiti ng'owaayo kyonna ky'osobola weefunira empeera ku buli swala enaayimirira ku kapeti zino. إن الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. عباد الله omuntu okuziza n'ogaana Allah byakkiriza mulimu salatatu mahadhiri, mulimu ebintu bisatu ebyakabenje. Ekisooka anna dhalika yu'add ta'ziman wa ibadatan lisahib hadha al-fil liman ata'ahu. Ogondera omukulu w'ekika ng'akuganya okulya emmamba, naawe omusiraamu ng'oli wano nga gwesuubuga nga tolya mmamba, ogaana okunyula obutiko nga Allah yabukkiriza, ogaana okulya endiga nga Allah yagikkiriza. Bw'okikola ekyo gwakikoze obalibwa mu busiraamu nti osinza oyo omusajja eyakulagira, tosinza Allah. Osinza gabunga, osinza mukulu wammwe w'ekika lwemwa, osinza ddungu, osinza mugalula. Kasita okikola obumu ku bubenje bw'oyolekedde ekyo ekikolwa ekyokuba nti ogaaniddwa okulya emmamba, ogaaniddwa okuwasa omukyalo ow'obutiko, naawe n'ogaana okumuwasa, kibalibwa nti osinza oyo oyabalagira, tosinza Allah. Obujulizi ku ekyo buli luddawa hadiisi ya Adi ani Adi ibn Hatim. Adi yagamba qala rasulullahi ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama. Adi yagamba nagenda wali omubaka sallallahu alaihi wasallama wa fi unuqi salibin min dhahabi, naye mu nsingo yange nali nyambaddemu essaalaba nga lya goyodi. Faqala alayhi salatu wassalam, nabbi kyeyava agamba ya Adiy, owange gwe Adiy, utruh anka hadha alwathan, suula essanamu eryo. Qala agamba nti fatarahtuhu, nendisuula. Faahwaitu ilayhi, nengenda wali nabbi sallallahu alaihi wasallama. فإذا هو يقرأ قوله تعالى ngendo kumutukako ngasoma etteka erigamba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Agamba ngendo kutuuka wali nabbi nga amaze sura y'essanamu, ngendo kumutukako nti ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, baddira bakabona baabwe n'abakulu b'amadiini ne babafuula bakatonda ne balekawo Allah subhanahu wa ta'ala. Adiyu bwe yawulira ekyo faqaala nti neŋŋamba nabbi inna lasna na'buduhum ya rasulallah, nabbi tetubasinza. Faqaala alayhi salatu wassalam, nabbi kyeva ŋŋamba alaysa yuharrimuna ma ahalla Allahu fatuharrimuna, tebabagaana ebintu Allah bye yakkiriza nammwe ne mubyeziyiza. Tebabagaana okulya emmamba, Allah agamba emmamba lya eyagitonda, atagitonda agamba tolya. Astaghfirullah. Omuntu aliwo n'omusiraamu azze kusaala yatwala byoli atatonda mmamba ebya Allah n'abirekawo. Kyewuunyisa abakulu b'ebika abatali basiraamu. Bw'ogenda n'omubuuza embizzi eriibwa omukulu w'ekika kyammwe, agamba terina butawaana. Omukulu w'ekika agamba embizzi eriibwa. Bw'omubuuza omwenge gunywebwa, omukulu w'ekika atali musiraamu agamba gunywebwa. Bwe nkubuuza gwe omusiraamu embizzi ogirya, ogamba nedda sigirya. Omwenge ogunywa, nedda sigunywa. Lwaki? Allah yaŋŋaana. Omukulu w'ekika akkiriza okulya embizzi, gw'ogamba sigirya kubanga Allah yakola ki? Yaŋŋaana. Kale ate wulira kino kyewuunyisa. Omukulu w'ekika ate kati agamba emmamba teriibwa.
ate Allah agamba eriibwa omuntu oyo yennyini yuli akkiriza ebya Allah kati wano atakkiriza bya mukulu wa kika. Obwongo bw'abantu abamu bwagala kukebera bajama munansonyiwa. Abantu abamu bagala kutwalako mu kyuma bakebera obwongo balabe babulamu. Wali okkiriza nti embizi teriibwa lwaki? Kubanga Allah yagigaana wadde omukulu w'ekika agikkiriza. Kati ate wano omukulu w'ekika agamba emmamba teriibwa. Allah yagitonda agamba iriibwa ate otutulya mukulu wa kika. Gwe omuntu omu olina wolovu oli ka miliyoni weekyusa amabala buli ddakiika. Ebyo byekyusize walala mu masabo mu biggwa naye si mu busiraamu. Mu busiraamu olina kuba bwoti. Allah kyagamba yeddiini. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amwongerako n'amugamba wayuhalliluuna ma ahalla agamba sallallahu alayhi wa sallam si kyekyoka laysa yuharrimuuna ma ahalla Allah fatuharrimuuna wayuhilluuna ma harrama Allah fatuhilluuna. Ate Allah biyagaana babikkiriza nammwe ne mubagoberera. Qaala bala n'amugamba ekyo kyo tukikola. Faqaala alayhi salatu wassalam fatilka ibadatuhum. Okwo kwe kubasinza. Kasita omukulu w'ekika aggaana ekintu naawe n'owulira omusinza. Era mu kabuli bajja kukubuuza obadde osinzaani nti Allah. Bagambe nti ani yagaana okulya emmamba bw'oba obadde osinza Allah. Nga bigenda kuddugalira ng'ogenda kutuuyanira mu kabuli nga teryakutaasa nga gabunga ali eyo musajja atuba mukuba kibooko gwe naawe otuuyana bibyo. Allah agamba lya emmamba yagitonda ate agitonda agamba tolya. Gwe omusiraamu asaala otwala byoli. Astaghfirullah. Ekyokubiri min khutuwati hadha alfiilu akamu ku bubenje obuli mu kuba nti mweziyiza emiziro abagaana nga te Allah yabakkiriza yuaddu dhalika taaddi ala haqqi llahi subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyemukola kibalibwa kulumbagana woofiisi ya Allah. Mulumbagana woofiisi ya Allah. Lwaki? lianna sultata at-tahlil wa at-tahrim. Kubanga obuyinza obugaana ebiriibwa n'obukkiriza ebiriibwa fil islaami mu busiraamu mwenjogerera kyobola saagala bakulu babika banziramu. Nze ngamba basiraamu era mbagamba bya busiraamu. Gwali masabo tebikwatako bino. Abasiraamu bagamba obuyinza obukkiriza ebiriibwa n'obugaana ebitaliibwa. Kino kigambo ky'abamanyi banene bagamba nti fil islaami mu busiraamu fi yadi al-khaliqi subhanahu wa ta'ala. Buli mikono gya Allah yekka. Fahuwa alladhi yuhallil wa yuharrim. Yekka yakkiriza ebiriibwa yagaana ebitaliibwa. Fala yamliku tahrimu shay'in. Tewali n'omu alina buyinza bugaana kintu. Tahriman muabbada. Olugaano olw'olubeerera nga bwe babagaana emmamba nga bwe babagaana obutiko. Tewali alina buyinza bugaana kintu ng'olugaana lwa lubeerera nga bw'osiŋŋaana mu nnyumba zammwe abasiraamu mulimu obupande naawe osobola okukalaba abaana n'abazzukulu omuziro mmamba. Astaghfirullah. Kale koma ku baana bo bayinza okuba nga ggwe ogamba abaana naye n'olumba n'abazzukulu abazzukulu bagaza ki? Okola ddaawa ey'ekiyaayi eyo abaana n'abazzukulu omuziro obutiko. Allahu akbar. Era obupande gye buli mu mayumba g'abasiraamu. Abaana n'abazzukulu omuziro ndiga. Abaana n'abazzukulu omuziro nte. Wama yaqiluha illa al-alimun. Bino by'embiramba bitegeerwa abategeera. Abalina kanzunzu tebajja bitegeera. Era bajja kuntemerera nti oyo Munyarwanda oyo Mutanzania amanyi ebyobuwangwa by'abaana tasobola kwawula ddiini na byabuwangwa. Kati nze mbasi byawula ebyeddiini nga nasomera ebyaddiini. Kati olowooza atya ku mulala? Abaana n'abazzukulu omuziro mmamba gendo gye yakapande ako. Okuggyako ab'ente. Ab'ente balimu oluyaayeyaye. Balimu olukulupyakulupya. Kubanga buli mukola akanyama kabeerako balaba nga tebajja kusobola butalya nnyama. Era ogenda kuba balugera ebigambo by'okwerogoza simanyi teddira nti kimanyi kigere simanyi nti ya lubombo simanyi teriko mukira. Bo bategeera balimu olukulupyakulupya tolinda bagana kulya nnyama gwani gwono gigaana. Buli mukolo kubeerako akanyama. Ate wabbali mbu talya nnyama. Ebyo byammwe ab'emmamba simanyi n'ab'ekkobe n'ab'omutima. Naye oweete era nga ninegatu teddira kikere teddira ya lubombwe teddira terina mukira n'abiteekamu oluzunguzungu awo ssebo n'alya ennyama. Kati gwe n'ogaana mbuli wa kkobe nnyo ssebo imaani ekutta. La hawla wala quwwata illa billah.
okugaana omuntu okulya ekintu tewali ayina kumugaana ku nsi kuno ng'olugaana lwalubeerera okujjako rabbu samawati wal ard. tewali muntu yuharrimu shay'an tahriman mu'abbada ala ibadillah waman yaf'al dhalika bagamba waman yaf'al dhalika omuntu yenna bw'akikola n'agaana abaana be temulya mmamba n'abazzukulu temugirya fahuwa yatajawazu haddahu abasusse wayina okukoma wayatadi ala haqqi llah alkhaliq era aba amaze okulundagana haqqi ya allah wayastahiqu liqab wallana abayibaga nti akakatibwako oyo omusajja abakikoze al iqabu okubonerezebwa wallana n'okubeera nga tumukolimira. omuntu eyagaana abantu okulya emmamba abamanyi bagamba akakatibwako okumukolimira buli we tumusanga kubanga agaana abantu allah bye yabakkiriza okulya. allah tabaraka wataala kyobera agamba mu Qur'an qul ara'aytum ma anzala allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul allahu adhina lakum am ala allahi taftarun. allah agati mulaba riziki allah gye yabasiza ne mukeera ku makya ne mwerogozza ne mugamba emu eri haramu ekkobe teririibwa simanyi si ya mmamba ate amazzi nnywa. kul allahu adhina lakum ekyo allah yakibakkiriza kye mukola mulaba abo be musinza be musaba abakulu b'ebika abatali allah aruni madha khalaku min al ardi mundale ku nsi batonda ki am lahum shirkun fi samawati oba basharinga ne allah mu ggulu ng'atonda emmamba n'aleetayo akataffaali ituni bikitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. allah lamuleeteyo bwino okuva edda oba akanyiriri konna ng'emmamba n'ekkobe tebiriibwa bwe muba mwogera mazima. baddu ba allah mutye allah oyo gwe mwakkiriza mubeere basiraamu bwahiratan wa batina. akabenje akasembayo mu bubenje obw'okugaana ebintu allah bye yakkiriza abamanyi bagamba nti anna tahrima ma ahallahu llahu yuaddu kufran ijmaa. okugaana ekintu allah kye yakkiriza tahriru ma harrama allah aw tahrim ma halala allah kufran ijmaa yuaddu kufran ijmaa. abamanyi bagamba nti omuntu kasitaagaana ekintu allah kye yakkiriza oba nakkiriza ekintu allah kye yagaana kasitaaba ng'ategeera baada intifai lmawani nga tujjeewo byonna ebiyinza omumusonyiisa gamba senga abeera mukulu ne tumubuuza otegeera bulungi nti ntegeera oli musiraamu nti ndi musiraamu gayiro mukura wali wakkase nti tewali ankase byenjogera mbitegeera bulungi ne tumubuuza emmamba teriibwa n'agamba teriibwa ne tumugamba nti okimanyi nti allah akkiriza ogirya n'agamba nkimanyi ne tumugamba lwaki gogamba teriibwa naga yaki mujjeewo nammwe ebyoludiinidiini nga tugamba ovuddemu mu busiraamu ijima abamanyi bonna bakyegattako ekyo kiringa omuntu bwajja ne tumugamba embizi eriibwa n'agamba embizi eriibwa n'omugamba oli musiraamu ti ndi musiraamu oli mukulu ndi mukulu otegeera bulungi ntegeera wali wakkase nti tewali embizi eriibwa nti eriibwa allah agigaana nkyajjawo nammwe mwasusa akajanja avaamu mu busiraamu n'afubanga matayo. kati gwe bwe tukubuuza lwaki tolya mmamba olina okutuwa ansa ematiza lwaki tolya mmamba lwaki tolya butiko lwaki tolya kkobe lwaki tolya ndiga bane ansa emanyi kubanga allah yasaba ansa utuni bikitabi min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadikin. muleeteyo obuufu bwonna olubereberye lwa qur'ani nga bugaana okulya ebyo ebintu ebyogeddwa. allah agambye atharatin min ilmi obuufu naye nga bwa kigezi genda otule mu maaso ga kitaawo gajjajjaawo omubuuza naye taata mmamba lwakiteeriibwa akuwe wino nga wakigezi allah gwayagala ajaga watabuliika wayonooneka simanyi naye wafuuka gundi ebyo si ansi ebyo tetubyagala no sense. twagala bwino fe tuli basiraamu bwahiratan wa batina ekisembayo oli ajja kugamba eyo nkola yaffe ya kitundu ya buwangwa fe mbaganda tetuli ebyo nnono zaffe bulombolombo bwaffe ayina eyo entegeera wulira kino bannashariya bagamba anna al-aadata muhakkama idha lam tukhalifu shara allah. enkola y'ekitundu mu kitundu kyammwe temulya mmamba temulya butiko temulya kkobe no problem. enkola y'ekitundu ekolerwako naye ddi nga teyawukanye na shariya.
eyo kaida gy'obooteka mu mutwe. Enkola yammwe yonna ekitundu tukkirizibwa ogikolerako mu shariya naye ddi nga tekontana na shariya. Bw'otuleetera enkola yammwe tugiteeka ku mizaani yeshariya. Eshariya bwe tugamba nti eyo sigiinaako obuzibu nga tugamba mugikole. Eshariya bwe tugamba nti nedda eyo ngiinako obuzibu kubanga egaana omuntu okukola Allah bye yakkiriza nga tugamba eyo enkola y'ekitundu nfu. Lwaki? Kubanga ekoonaganye ne shariya. N'olwekyo mulekaawo okugamba mbu bino bya buwangwa, buno nnono, buno bulombolombo. Obulombolombo bwe tukkiriza bwe butakontana na shariya. Wamma gugamba nti owengeye tawasa wangeye, ow'emmamba tawasa wa mmamba, towasa mukyala wa muziro gwa maama wo, ekyo kikontana ne shariya. Kitya? Kubanga Allah yatugaana abakyala abalina okuwasibwa mu suratu Nisa. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ. الآية نار ملايو بيرانو كموغلا بنا نغت وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. abo benjogedde bwe baggwako abasigadde bonna mbakkiriza mubawase nga mukozesa ssente zammwe. Allah gati bano bokka beŋŋaanyi be mutawasa abasigadde mubawase nga mukozesa ssente zammwe. Kati gw'ofuna omuwala nga walugave nammwe muli balugave ng'oyagala okumuwasa taatawo naggamba tawasibwa. Eyo enkola egaana ekontana ne shariya. Omukyalo w'olugave atanzaala atali maama wange atali mwannyinaze atali abo Allah be yagamba akkirizibwa okuwasa. Ebyo bitegeerebwa baulul albab abalina enzikiriza ennungi naye abalina akaida alfasida enzikiriza enfu mu mitima gyabwe bajja kufuluma ng'era banyonyonsa. Omusajja yantabula ebirugalo tebimuva ku mumwa, bw'atava ku shirika abeera ku miziro, bw'atava ku bino abeera ku bino. Eyo ddiini. Ebyembagambye ye ddiini yammwe. Bw'oba oyagala kola bino bye ŋŋambye, bw'oba toyagala kola bino nekino kali mu kitegeere. Omuntu tewali akugaana ku sitteeka okulya enseenene, sitteeka okulya emmamba, sitteeka okulya endiga. Naye bw'oba togiridde njagala oŋŋambe ekimu kyokka, sigirya lwakuba sigyagala. Basi sigirya lwakuba sigyagala. Naye togeza n'okiisa mu kamwa sigirya lwakuba muziro gwaffe. Gamba nze sigyagala bwagazi. Naye togeza ate naawe agamba sigyagala. Sooka olyeeko jamaa ndyoke nkakase nti omutima tegugyagala. Naye okutandikira noga nti saagala nseenene otandise ddi obutagyagala jamaa. Kuva dda togirya ogamba muziro gwo. Sooka ogiryeko era muve wano ab'enseenene mugende awo ku butale bonna mugule enseenene ziggweko. Ab'emmamba mugende mulye emmamba kawungeezi mugitwalire n'abaana bamekete emmamba bajja kugirya nga Khalid bwe yali enswaswa. Yagala nyagirya n'emmeketa n'obugumba mu maaso ga Nabbi. Twalira ku baana b'emmamba ggwe ensubuga. Abaana bagirye bakusabe n'enki endala. Bagenda ati ene w'omukamala obukamazi. Ate abasajja bagamba mbu nnungi nnyo mwana wattu. Mujja kubuuza abasajja bakulu bajja babuulira. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين